mpulira abavubuka aba Buganda ennaku zino abamu si bangi naye gye bali abatayagala kukola naye nga baagala ebirungi. Abamu bakola naye si bagumiikiriza, baagala kugaggawala mu nnaku bbiri. Babaako gye bagenda, mpulirayo bakyala eno bakyala eri, bagenze kusabiriza, bwe batuuka eyo ne babajja ku mulamwa. Oweekitiibwa Israel Kitooke abakiise mu lukiiko lwa Buganda, Katikkiro w'ekika ky'omutima, President wa Law Society, abasenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka, ssentebe w'abavubuka mu Buganda, ssentebe wa Nkobazambogo ku mutendera gwa Uganda Kojange Adrian Abraham Lubyayi, ate ne ssentebe w'olukiiko luwummudde mutabani wange Hannington Kakeeto Seremba. Abavubuka mwendebaza obukulembeze bw'ekika okuva ku mutaka wa Kasolya n'olukiiko olufuzi olukulemberwa Katikkiro John Mere Luberenga. Waliwo n'abo bakulembeze b'abavubuka mu kika okuba nti batambudde naawe ne bakutembeeta. Era mu Buganda eyedde enkola bwetyo bwe yabeeranga. Omuntu ekika mwava nga be bagamba nti asaanidde. Awo nno weebale byonna by'okoze mu bbanga ly'omaze nga gw'okulembera abavubuka mu Buganda mu Nkobazambogo. Ate neebaza nyaniriza n'olukiiko olujja olukulemberwa Kojjange ow'Engabi. Mukimanyi enkola yange, saagalira ddala ba byekwaso. Bw'oba wano waliwo byekwaso tonyiiga, ffe ab'omutima n'odituma tulituuma. Omukulembeze tabaako kyeyekwasa, omukulembeze ayiiya buyiiya n'avvuunuka ekyo ekiba kimusoomooza. Era bagamba nti omukulembeze bw'obanga oli awo oyagala birungi byebeere, bakyogera nnyo mu Luzungu. Genda otunde buno bwa ice cream, kuba buli ice cream avaayo amwenya, buli amugula avaayo amwenya. Omukulembeze obaako ebikambwe by'ojja nabyo nga bwe batugambye minisita by'abayisaamu ne tubaako we tutuuka. Ndi wa mukisa muyitirivu, mutabani wange yabadde akulembedde, kakati Kojjange yakulembera. Mwenna mbaaniriza abasinga abali wano muli ku misomo, mbasaba mutwale emisomo egyo nga mikulu, kubanga ku myaka gye mulina ebitabo ky'ekintu ekikulu. Mu buli mbeera wabaawo ekintu ekikulu. Bwe kiba kiseera kya kusoma nga mmwe kye mulimu, ate ne kituuka ku ggwe afunye omukisa okubeera mu ttendekero, ne weesuulirayo ogwa naggamba, ekiseera kijja kutuuka ogambe nti singa namanya. Ennaku zino waliwo ebbula ly'emirimu ppitirivu, era abavubuka libamazeemu amaanyi. Era ennaku ezo nawulira agamba, nali ku terefayina ne baleeta omuvubuka nga balina bye bamugamba, bamubuuza oba asoma, n'agamba talaba kimutawaanya na bitabo, nti kubanga muganda we yamusooka okutikkirwa tafunanga mulimu. Namulaba bwe nti n'amaaso gange ne mmuwulira n'amatu gange. Naye Omuganda agamba nti bweyinda si bwetonya. Embeera etiisa tebeerera, embeera ekyuka. Ate era mirundi mingi tugamba nti omukisa gujjira yeetegese. Kakati bwe wanaaba wonebeka n'aba akakisa kamu nga baagala ayina digiri, ayina diploma, ayina ebbaluwa nga gwe tobirina, gw'onoosigala mu bbanga. N'okugamba tugamba nti omukisa mpewo, teguzibirwa kkubo.
bambagano gandi omukisa nkukunyi ne bwogituulira tefa. Mbibagambye byonna mutegeere mu abavubuka nti olina okukola ekisaanidde mu mbeera eyo mweri kati muli mu bitabo oba emirimu gyegiri oba tegiriyo gwe soma. Tulirabireeyo baga oyinza okusala omugga nga tonatuukako okugutuukako mugomala gutuukako kati ebyokunoonya emirimu tonnabituukako ate weeraliikirira byakunoonya mirimu. Kati weeraliikirira ebitabo. Mubeere bannamateeka nga Isaac Ssemakadde. Singa yasigala ewaabwe Bukomansimbi ani yandimutegedde. N'olwekyo musenyu omwoyo ku misomo. Era bwe nali ntongoza Hannington Seremba nabagamba nti abo kabaka baawe emirimu baba baasoma. Baba no Babeka Sejjengo singa tiyayitako mu ssomero singa ali waabwe Butambala eyo naye asobola okubaayo naye kakati asobola okuba Butambala ate n'abane mu Masengere yenjawulo. Naye n'ebifo ebirala watali wano baagala baasoma. Kati oba emirimu gibula abaasoma ate gwe ataalinaawo katabo konna. Mukawulidde ako ayasoma naye gimubula. Kati ate olugwe onookola mirimu ki? Nina omuntu gwe mmanyi alina kampuni ekola ebyokulabirira empya, okusimbamu omuddo, okusimbamu ebimuli, okubirabirira. Naye nga yeetaaga omuntu yasoma ebintu bino ku ddaala erya digiri gwakozesa. Abantu bemulaba abalina ku ssente bagende bakola empya zaabwe ne bazimalirako obulindo bwa ssente nga basimbamu ebimuli. Simanyi oba mukimanyi. Oli asobola okukozesa obukadde 10-15-20 n'okusukkawo akola bukozi bimuli mu lujja. Naye nga omuntu gwe yeetaaga yabisoma ku ddaala erya digiri agenda n'alabirira ebimuli. Kati gwoyinza okulaba abalima ebimuli noddamu ebyo. N'olwekyo muteeke nnyo omwoyo ku bitabo byammwe. Mu ngeri y'enjawulo njaniriza President Isaac Ssemakadde, President wa Law Society. Bulijjo simanyi nti munnabuddu naye ffe ab'ebuddu bwe tutyo tetugwa bbeeyi. Era nga bw'ayogedde ensi yaffe yeetaaga obufuzi obutambulira mu mateeka. Ate kikulu n'abantu okutegeera eddembe lyabwe ery'obwebange. Eddembe ery'obwebange tewali alikuwa, ozaalibwa nalyo. Naye waliwo n'eribaweebwa mu ssemateeka. Oyinza okugamba nti eryo ddembe libaweebwa mu biwandiiko. Ekyo nakyo kikulu. Ate era twetaaga obuluŋŋamu obw'omulimu gwa bannamateeka. Bannamateeka we bali abawera wano. Twetaaga obuluŋŋamu nga mukola emirimu. Kubanga amateeka oyinza okugayita omuyungirano gw'emirimu gyonna. Omusawo ateekwa okujjanjaba abantu ng'agoberera amateeka ag'ekisawo naye nago gatakutwa munnamateeka. Ne bw'obeera yinginiya oteekwa okukola ebintu by'amasannyalaze mu mateeka g'oteekeddwa okugobera nabyo bitakutwa bannamateeka. Bwe batuyita abayigirize temukwatibwa bujja ensonga weeziri. Awo nno ssebo omulimu munene naye ndowooza wazze weetegese. Era tukulinamu essuubi totuyiwa. Adrian Lubyaya abadde ayogera ku byafaayo bya Nkoba za Mbogo. N'agamba nti byatandika mu G9 naye si bwe kiri. Byatandika mu G5.
ebibiina ebigatta abayizi Abaganda weewaawo mu budde obwo tebabiyitanga Nkoba za Mbogo. Era e Makerere bwe twatuuka emyaka 55 tusemberera okwefuga, abavubuka ba Buganda Enkwatangabo, Paulo Kawanga Ssemwogerere, John Sebaana Kizito be bamu ku basaale mu biina ebigatta abavubuka Abaganda mu ssettendekero e Makerere. Era baakola kinene okulaba nti Buganda teriibwako byayo nga twefuze. Tulina omugabo munene mu Uganda tenga abantu ba Buganda, omugabo munene nnyo. Era ntera okukigamba abantu singa kampuni oba oliawo Buganda yesinzamu emigabo, era kye tuva tuyimba oluyimba lwa Uganda ku mikolo gyaffe egya Buganda. Kuba bw'okola kampuni, bannamateeka bali wano bangi, bayita n'olukiiko lwa bonna bannyini migabo buli mwaka balabe emirimu bwe gitambuzibwa mu kampuni. Kaakati Buganda erina omugabo munene mu Uganda, era mu abavubuka mulina okugulwanirira tugulye. Mu myaka egy'enkaaga era ebibiina bino byali by'amaanyi, byalimu abavubuka Enkwatangabo nga Godfrey Kaya Kavuma, mumumanyi yali omumyuka wa Katikkiro wano, nga Suleiman Kiggundu, abantu bamumanyira nnyo mu bbanga, nga Francis Batte Mukasa, oyo yakulirako n'essomero lya Makerere College. Baali b'amaanyi ekyenkanidde awo nti basobola n'okwekolamu omulimu. Abavubuka nga bali mu University e Makerere ne baweereza Francis Batte Mukasa e Bungereza mu kutereka enjole ya Ssekabaka Muteesa omulundi ogwasooka mu 1969. Kaakati we tutuukira ku gy'ekyenda, kuba kakati awo mu gy'enkaaga Obwakabaka babuweze, tebaagala kuwulira kigambo Buganda. Ate nga ffe twabatuusa, omanyi gwowenyegere. Ebibiina byaddamu e Makerere, naye tibyatandikira na Makerere ekyamazima, byatandikira Kyambogo, baana ba Kintu, Fred Kamya waali atunda mpapula, be bamu ku batandisi ne kyana kya Mbogo oba kyana kya waliwo Fred Kamya munne baali bamuyita oba kyana kyangu, be baatandika. Kaakati bano bannaffe Michael Kawoya Mwebe, Robert Kasozi, Kyewalabye Male, Danstan Mukiibi, bo bali Makerere. Abedi Bwaniko ono gwe mulaba omubaka wa Parliament, Dr. Saulo Katumba n'abalala. N'Oweekitiibwa Waggwansibirwa yabirimu. Ne bavaayo mu Nkoba za Mbogo, kati Makerere nga bw'atera okukola n'abanga ayagala okubuutikira bano abalala. Ku lumongi guno omanyi mu biseera ebyo ebyekyenda olutalo luwedde, abantu boogera ku Bwakabaka, abalala bagamba eby'Obwakabaka by'abakadde, eby'Obwakabaka by'abannakyalo, tebamanyi na Luzungu. Abavubuka ne bavaayo, kubanga omuntu watuukira oba ekyambogo oba Nakawa aba KIU oba wa Makerere aba tosobola muyita nti nno mukadde, tosobola namugamba nti amanyi Lungereza. Ne bavaayo babalage kyaa effe gye tuli bayigirize, ate tuli bavubuka, tetuli bakadde. Era mu budde obwo baakubanga obugologoosi mu mawulire nga boogera ku nsonga za Buganda, balita akasajja kalina ennyindo nnene okwenkana Bulange, kambadde lugabiri, kuliko ekigere ekyannasu kinene nnyo bwe kiti, n'ekkanzu yonna nga eyulise. Abaganda be batyo bafaanana, bajje bayiteko mu byalo balaba abalimye emmwanyi bwe banyirira. Naye ke kafaananyi ke baakozesanga, kati Nkoba za Mbogo nejja okusangulawo ekyo. Era Obwakabaka ne butikkirwa abankoba za Mbogo mu budde obwo abaali mu matendekero Makerere, Nakawa, Kyambogo baakola n'emirimu mu matikkiro e Naggalabi, be baatuuzanga abagenyi. Kaakati mmwe abaliwo nga Ssaabasajja Kabaka amaze okutikkirwa era nga kojjange Lubyayi bw'ayogedde, tubasuubira okutegeera n'okutembeeta ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Mwabayigirize bwe munaazitegeera ate nga muli bato
Buganda ejja kwongera okuzinyiikira ne Uganda yonna ezimatire. Ekyamazima okuzitegera kijja kutebenkeza Uganda, nze sirina kuwannaanya kwonna. Era temukkiririza ddala muntu yenna kubajja ku mulamwa. Mpulira abavubuka aba Buganda ennaku zino abamu si bangi naye gye bali abatayagala kukola naye nga baagala ebirungi. Abamu bakola naye si bagumiikiriza, baagala kugaggawala mu nnaku bbiri. Babaako gye bagenda, mpulirayo bakyala eno bakyala eri, bagenze kusabiriza. Bwe batuuka eyo ne babajja ku mulamwa. Anti munnange asasulira omulere si alonda akayimba kanaayimba nakusasudde gwe mulere. Ne bwe gamba nti yimba nti Omuganda omulungi aba mufu, toluyimbe. Mbawulira temubeeranga abo. Munywerera timutuswaza n'akatono. Kasita munakolawo ekitiibwa Sserwanga byabagamba, ensi mujja kugirya. Teri muntu akola n'amaanyi ge gonna n'atafuna byalya, tekisoboka n'akatono. Era bw'oba okola gwe omuvuga leka kweraliikirira kati oli yansingako, ensi bw'ekyo bw'ebeera. Wabaayo asinga omulala bulijjo. Olaba ne mu buwanvu omusajja oli ayimbi Makerere oye yenna akoma eri mu bire, abalala bo tebandyagadde kuwanvuwa. Gwe kola bukozi, tokkiriza kukujja ku mulamwa nga bakuwadde siringi 2. Omuganda agamba mazzi masabe tegamala nnyonta. Tewali agenda kukuwa byabugagga ne bikuwonya obwetaavu bw'olina. Ekintu kyokka ekikuwa obumativu kintu ky'olidde kivudde mu ntuuyo zo. Awo weebaka n'okuloota n'oloota omwagalwa. Njagala muwandiise bannakibiina bangi. Adrian Lubyayi kakasa nti ebibiina bino ebyenjawulo mu matendekero biwandiisa bannakibiina. Waliwo abajja wano ne baŋŋamba nti manyi balowooza nti ffe bannakibiina naffe abamanyi Oluganda tuli loko. Loko kitegeeza ki? Mubaleete wano mbalage okubeera ow'omulembe kye kitegeeza. Mubaleete mbalage eby'omulembe kiki kye bategeeza kyekyo. Kwogera Lungereza oba kusiba ttaayi, kiki kye bategeeza mu mulembe? Oba kuliisa buuma oba kumanya by'Abazungu, kiki kye bategeeza eky'omulembe? Tebabalimbanga omanya anaakujja ku nswa tituli omulalu. Bino bibiina byammwe weddira ngo, weddira ŋŋaali, weddira nnyange, ebibiina mwogenda kwejjako erinnya. Ne bwe mbadde e Bungereza nabuuzizza abavubuka nti lwaki gwe Nakatudde si gwe Smith ng'ate baakuzaalira eri n'oluzungu olwogera nga bali bagundi abalangira baayo? Kubanga oyika ensibuko. Aboogera ebyo nti okubeera mu bibiina obeera loko oba wa wansi, bo bennyini be bali emabega kubanga bingi tebabimanyi. Naye muwandiise bannakibiina bangi, tutambulire wamu. Abasomedde ekisubi, abasomedde e Buddo, Namagunga, Gayaza, Namiryango, bonna abo mubakokoteyo mubaleete. Mmwejje lya Kabaka ezzibizi. Ate Omuganda agamba nti nejje lya Kabaka teriggwa mabega, era n'abaana ba Kintu tebaggwerawo ddala. Mubuulira obuntu obwo bujjudde sukaali. Bwe munaabukwata bujja kubawa amaanyi okutambuza ensonga zino ze muliko. Twabadde e Bungereza eyo nasinkanye Omulangira Edward, muto wa Kabaka Charles II. Omulangira oyo yajjako wano mu Gwokusatu omwaka guno ne tutta omukago
Omulangira oyo yatembeeta ekibiina bakiyita Duke of Edinburgh International Award kigenderera okugyamu abavubuka okutya n'okutegeera emikisa egibeetoolodde. Mpulidde minisita akibagamba ne bulijjo muwulira okumanya emikisa egikwetoolodde. Omanyi mu mirembe gino gye tuyiseemu wajjawo enkola eno ey'okwagala okusabiriza nakuwa abantu obubaasa n'obuntuntu. Enkola eyo enafuyiza nnyo abavubuka. Buli muvubuka waali ayagala bamuwe, ayagala bamuwe, tayagala kubuulirayo kyakoze okimuweeko amagezi, ayagala omuwe. Abaffe mbegeraako tekira bagamba batya keweerimidde tekakira mbegeraako, keweerimidde kakira mbegeraako. Babagamba anti ombegeraako oba osaba. Enteekateeka y'Omulangira eri awo, era bwe yajja wano twamutegeeza nti Kabaka omulembe gwe yaguwa abavubuka mu 2020 mu Augusito. Waliwo yayogedde omwaka omulala mu 2020 ng'ayagala abavubuka bategeere obuvunaanyizibwa bwe balina obw'okuzimba eggwanga nga bakyali bato, bagende beerwaneko. N'olwekyo enteekateeka ebyo bwe twatta omukago n'Omulangira tugenda kutandika okubangula abo abanaabangula abalala mu nsonga ezo mu matendekero gaffe 3: Muteesa University, Buganda Royal Institute, Lubiri High eyawano mu Lubiri ne Buloba ate ne Boa Vocational School. Era enteekateeka bw'eneetuuka mu Bankobazambogo mugyettanire eruubirira kubajjamu kwenyuma n'okutegeera emikisa egibeetoolodde. Nsanyukidde nnyo enkola eyatuumiddwa ettu lya Nkobazambogo. Nasisinkanako Abayudaaya mu ngeri etali ntongole, ne mbabuuza amaanyi gye bagajja. Omanyi Abayudaaya batono nnyo bwe bati mu nsi bw'obala omuwendo gwabwe, naye kumpi be bafuga ensi esinga amaanyi mu nsi yonna, Amerika. Era President Jimmy Carter awezezza emyaka 10 olwaleero. Jimmy Carter abato batimumuwulirangako yafuga Amerika okuva 76 okutuuka 80, n'addirirwa Ronald Reagan. Namulaba ng'agamba yali ayogera ku by'Abapalesitine. Omanyi ekyamazima Abayudaaya bayiikiriza Abapalesitine kwekiri. N'agamba naye wano tewali mubaka wa Congress ayinza kukyogera, kuba bw'anaakyogera tebajja kuddayo kumulonda, kubanga Abayudaaya balina ssente empya, balina ne ssente enkadde. Be bafuga banka, be bafuga amakolero aga buli kika, be bafuga emikutu gy'amawulire, be bafuga akati gwe ne bwoba olina ebirowoozo byo kabyogera ne bagenda bakulimirira ng'obakuba ekigu. Naye nali mbuza Abayudaaya amangi gawajja gali mu nkola ng'eno gye mutandise, kubanga tebaalina nansi okutuuka 1948 juzi wa ensi yaabwe teyaliiwo. Naye baalina amaanyi mu Bulaaya yonna ne mu Amerika agabasobozesa okuwaliriza abakulembeze b'ensi za Bulaaya okubagamba nti wali Palestine nabo balinako omugabo. Buli omu awaayo ne bateeka mu ssente ez'awamu ne baziteeka mu mirimu ne zikula ne ziba mpitirivu. Kyenva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatugole ki. Bagambye amaziga amangi gazukusa omufu. Yasese omumbejjaali etinamukasa amaziga amangi gazukusa mufu. Kati fene betunakaaba tutya tukaaba waliwo bannabyabufuzi tayogera ku Federo, twogera kanjogere ku bijja okuzimba abavubuka bano banaagenda okuzuukuka nga tutambudde.
tewali byagamba nti bali abakola be bajja okuwaayo. Buli omu awaayo kyasobola. Ne tukuŋŋaanya ng'abaana ba Kabaka ne tukola ebintu byaffe, teri ajja kutusobola. Simanya njogera Lugereki oba Luganda lwe mutegeera obulungi. Engalo nga siziwulira wadde n'akatono. Kale enkola eno nnungi, si kubeerawo. Omanyi ffe tuli bavubuka, tuli baana bato. Olaba Hannington yava mu ssomero n'awayo 3,000 mu toffaali. Olunaku olw'ettoffaali olwasooka Emityana mu 2013, bano abalina essente nnyingi ennyo bwe baamala okuwa n'enkwata ekibbo ekyaba Hannington nabo basulemu. Ne wajja omwana omuwala ebyembi erinnya Saalikwata nanditadde mu kitabo kyange kye nawandika tebayita ettoffaali. Omwana n'asulamu $10,000 n'aŋŋamba nzirizaayo ekinusu eky'ebitaano. Nenkijja mu nze kennyini nenkimuwa n'atambula ng'akomawo muwala. Yali ali mu yunifoomu y'essomero. Ne mugamba lwaki onsabye $5,000? N'aŋŋamba omanyi bwe nabadde nveeka maama yampadde $10,000. Ebitaano za lindaazi oba kabalagala, ebitaano za kulinnya booda emuzza ewaabwe mu budde obwo nga bitaano bimutwala ewaabwe. N'agamba naye bwe nawulidde nti ojja okukima ettoffaali ne nsalawo obutalya kindaazi, kati mbadde njagala ezinanziza eka kuba walako sobola kutambulawo. Bwe nagenda e Butambala mu ttoffaali, omukyalo omukadde abava e Butambala, omukyalo oyo muyinza okuba mumumanyi, yali mukyala w'omwami eyatayiriranga abasiraamu mu Butambala edda, erinnya ndyerabira oba Kibirige. Kakati omukyala oyo yayita omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi, mumumanyi mwenna mu Nankoba za Mbogo, n'ateeka $10,000 mu bbaasa nga mukazi mukadde. N'amugamba njagala gwe kennyini ozikwase Katikkiro, Abaganda baayiga okubba. Era Muwanga n'aŋŋamba ngenda kuziweerayo ku muzindaalo kuba leediyo yaliko ng'ebiweereza butereevu. Omukadde awulire nti ettoffaali lituuse. Era omulala namusanga mu bulo erinnya ndimanyi nayitaka n'emitabo Luswata wa Mutima muganda wange. Yakuŋŋaanya emitwalo 2 n'atuula ku jjinja n'agamba nze njagala nzeekwasize Katikkiro nze kennyini. Era abatesitesi bwe natuuka ne baŋŋamba waliwo omuzibe ali wali. Ne ŋŋenda bwe namugamba muganda wange Luswatulire, nagamba eryo ddoboozi ntuudde oyo ye Katikkiro yennyini. Ettoffaali n'abalala bangi mbibabuulidde mutegeere nti okuzimba Obuganda kwaffe ffenna. Era nsanyuse nnyo enteekateeka eno. Era mwe abaagiyiiza mulina amaaso agalaba, mbeebazizza nnyo. Teebereza, muleese wano obukadde 4 n'emitwalo 65 mu 15,000. Mwabayizi obuyizi. Awo nno nze nnyina essuubi ddene nnyo mu biseera bya Buganda eby'omu maaso. Era bwe tunaaba obumu ffe ne twagalana nga tuli bumu, nga tuli mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka, Buganda tugenda gizza ku ntikko mu mulembe gwammwe. N'ebigambo ebyo nina essanyu lingi okulangirira nti obukulembeze obujja obukulembera Adrian Abraham Lubyayi mbutongoza. Mukama wange waliwo certificate wano. Minisita yajja okugaba bwensigidde omusigalidde. Oba tukwate ffenna tufune ekifaananyi kimu nga ffenna tukutte. Yimba tugende. Kale tuyimbe. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. O Uganda, may God have
thee. We lay our future in thy hand. United free for liberty together we'll always stand. Tweza nnyo sebo kamala byonna tweyanzeege mwebale nnyo kamange oluwalo lwaleero tusobodde okutukuŋŋaanya $5,000 tweyanziza nnyo tweyanzeege mukama wange.